Kadama TV waliwo vidiyo eyo gye mulabaawo ey'omuwala yafulumako emabega awo nga yazaala mu nsi z'Abarabu bwe yali agenze ng'agenda n'olubuto. Twagadde okumanya ekintu kino kijja kitya, abawala lwaki abamu bagenda n'embuto? Ne tubuuzaako Kadaama agamba asobola otunnyonnyola ekyasuubira ekiviirako abaana bano oba bakadaama okubeera nga bagenda n'embuto. Vidiyo eyo nsuubira abamu mugimanyi, abamu muyinza okuba temugirabaako, naye nga Kadaama yajja yagamba yali tamanyi lubuto, yeekanga myezi 3 n'awulira nga n'agamba nti n'amanya yakimanyira ku myezi 3 nti ali lubuto. Katusooke tumuwulirize then ate tugenda kubeera nga tumanya ne Kadaama biki byayongera okunnyonnyola ku bawala abajja n'embuto, abagamba abamu babeera tebategedde, abalala babeera bategedde. So ekintu kino kijja kitya? Amanya gange nze Nancy Bettahiya, natambula na kampuni ya Afrisan esangibwa Kabunesu. Mu kujja eno natuukira mu kampuni mu ofiisi ya Rakom. Mukama wange saamanya nti mu kujja eno saamanya nti ndi lubuto. Mukama wange yangula naye teyantwalako mu ddwaliro kumukebeza, ne nenda ndwale nga sirwala, ne nenda omwezi ogwokubiri nga sirwala, ne ŋŋamba oba mbeera ya budde kangulinde kufuuka omwezi ogwokusatu nga sirwala. Awo bwe namanya nti ndi lubuto, ne nti ogamba bakama bange nga nabo bakambwe, bakama bange nga nabo bakambwe, ne nti obagamba beekanga olubuto olunuma ne bantwala mu ddwaliro okuzaala. Nezaala tebanzigyayo mu ddwaliro. Poliisi ye yajja nembuuza bakama bo be baani, ne mbababuulira. Poliisi negenda nebanoonya ne bajja ne banzigya mu ddwaliro ne bandekera poliisi. Poliisi nentwala ku kitongole ewalabirirwa abakyala ab'e Saudi abalemeddwa obufumbo. Nendekaawo bweyandekaawo nembeeraawo nabo ne bandabirira paka omwana wawezezza omwezi ne bandera ne bansula ku ofiisi ya ofiisi bagiyita Rangers, ne bandeeta wano ne bansula ku ofiisi ya Rangers. Aba enkola y'embuto eyo abaana okujja eno n'embuto abasinga ate kati bakyagala nnyo, abasinga bakyagala. Naye nga ng'ojja okuba n'abazijja nazo mu nsobi, kuba mulimu bano abasiibula n'asiibulira ddala, okitegeera. Agenda okulinnya bw'ati nga mwana mulenzi akoze ekyakaana akataddemu. Kati abamu kale bajja nazo mu mbeera bw'etyo ya nsobi, ate jjukira nti bw'owazze mu nnyumba direct batera okulwawo bakolako oli kale okutwala mu medical, alumirirwa nnyo ssente ezo z'abagenda okussaamu zimuluma, okitegeera. Oli ayinza okumala emyezi ng'ebiri 3 nga tannakutwala ku medical, kukebera biki ebyombuto, HIV, kukubaako kayisa akavaaka ke bakuba abo, ebintu bwe bityo. Kati oli ne yeekanga ng'olubuto lukuze. Ate mulimu abantu abamu nga kale terutera bakyankalanya mbu balumutikeko sayinizi ez'enjawulo, nange oli oba tazaalanga nako, okitegeera. Tamanyi nti bwe mba lubuto nnyinza kubeera mu mbeera bw'eti. Kati bagenda omutwala mu ddwaliro omukebera ng'ali lubuto. Ate Abawarabu bantu batono nnyo asobola okusiba omutima n'agamba nti olubuto lukola ki, luggyeemu. Era eba balaabala mu bbanga eryo abali soft ayinza obutakutuusaako buzibu, oba bw'okibannyonnyola ne bapima n'ebbanga lye wajjiramu, era asobola okukitegeera nti olubuto wakola ki, wajja nalwo. So n'abamu n'akwesonyiwa wemma mukkaanyiza okubeera nti osobola okukola n'olubuto lwo n'okola nalwo, okitegeera. Kuba nze naffe ku ofiisi waliwo omwana yajja n'olubuto, najja nalwo medical kale ki ekyamazima medical gye batukolako yali yakiyayaye, si yali awo yamaanyi. Kuba nze bwe nkugamba nti bankuba akayiso mba nkulimbi,
onatadde ki esi nja kuddamu audio later. Abaana abamu ekintu ekyo eky'embuto ate mwattu kati abasinga obungi baagala nnyo ekikola. Oli nagangera kudda e Uganda nfune olubuto nnennye nkomewo okitegeera kuba kati mulimu abakugu amanyi engeri y'okuzizannya nga yazaddeko abaana baabawera okitegeera ye nga kyabaza nti omwana oyo bw'amuzaalira eno aba n'obutuuze okitegeera kuba ofuna omukisa ne wange otwalibwa mu ddwaliro muzaalira muyonza bano omwana oyo n'omuzaalira mu ddwaliro bajjamuwa birth certificate okitegeera ovuga ekinti abamutuuze waki abamutuuze mu Saudi abamutuuze mu Dubai abamutuuze mu Jordan abamutuuze mu Oman naye ng'ogyeko abo mulimu abaana bajja n'embuto bano abavaayo nga basiibula kuba ebyo ebintu byo bya mirundi ebiri abajja bayingira na mbuto abafuluma Saudi obadde Uganda bafuna siriimu okitegeera olw'akakaliro ke baba nako naye nga bano abajja nazo nga tategedde nga zinalwo mu nsobi abamu baba nga oli nga tazaalangako okitegeera najja n'olubuto olwo n'atuukira mu nnyumba ng'ayingidde direct mukama we naabo omulagajjavu okubeera ng'atwala omuwala oyo omuntu oyo okubeera nga bakola ki bamukebera bamukuba akayiso nga ayina kyalina okugulumibwa ssente zamutaddemu okumutambuza n'agamba agira abeerawo kasita Uganda yakola medical agira abeerawo nja kumutwala lumu afune afune ne ID kati bayinza okutuuka okutwala mu ddwaliro ng'ebbanga liringa lya myezi 2 okutwala mu ddwaliro bagenda okutwala mu ddwaliro ate bamulimu wamu nga tebafuna nnyo bubonero nga bano abawala nga tuzaalangako nga tomanyi mbeera ki gy'oyinza kubeeramu ng'oli lubuto ne weesanga nga terina kirumukyusizzaako oba n'alwalamu awakasujjasujja n'agamba kirabika engeri gyenkyusiza environment biki envudde ndwalamu oyo n'abeerawo nga tasisimasisima ebyo biki ne beekanga abagenda mutwala mu ddwaliro nga olubuto luli myezi 2 luli myezi 3 kati abamu bayinza okubalamu ebbanga nga kale alaba olubuto toyinza kubanga walufunye ku baana bawaka terulimu bbaawe biki ne bakulekera olubuto lwokuba bawalabu batono nnyo asobola okugamba nti lugiemu ekitegeero buba butemu ekitegeera amanyi obusiraamu kikye butegeeza kizibu okugamba nti olubuto lwo lugiemu kati musobola okuteekawo embeera ey'okukkaanya nogamba banze nti fayini nalwo osobola okukola nalwo era naye bwaba ng'alyoke nakyo obeerawo n'olubuto okitegeera kuba kati naffe twalina omwana ku ofiisi nzi kinnakiramu omwala oyo yajja n'olubuto n'abeera nalwo mu nnyumba mwe yali omukama we yamutwala yali amututte mukolera mwaka gumu n'agenda n'olubuto yasooka ng'alukweka kuba jjukira twambala ebigoye nga biri sized nga binene batono nnyo asobola okuba olugoye nga lujja mu mubiri gwe nga ggwe kitegeera omwala yo n'abeera n'olubuto ng'ayambala ebijampajampa awo ate jjukira baatumanyiira tuba basiiwuufu katwiri bakusanga ng'oli awo osiiwuuse takufaako ate olumu abazirina abazikweka lutera obutabacunya lwansonga omubiri guba bizi guba gukola kyova olaba ng'era abamu baagala okujja n'embuto ezo mbonze luba terujja kummenya imanja kuba nkola okiteegera terujja kummenya nja genda nalwo omu abaali ne Uganda ng'akimanyi nti aliro era kyova olaba nga abamu bajja n'embuto ezo ng'agamba ngende nalwo terujja kummenya kuba mba nkola biki abaana ddala abo abakyala babazaalako okitegeera nejja n'olubuto ng'akimanyi nti ndi lubuto ate kali bagamba omira panado biki ebyo abajja nazo balina enkola eyo mbusimanyi omira panado ne lwekweka biki balina enkola zaabwe awo naye ng'enkola eyo erimu ekumira empeke za panado nabaana era nga toyagala tufuna musajja aba yakagira bw'ati nti ng'okwata empeke ezo nga 3 ng'ozibira balayira mposobola tufuna ne woba oyagala nnyo tosobola terisobezebwa panado tasobezebwa kati n'abo abayingira nabo bakozesa enkola ya panado eyo embuto nezeekweka aye tebatukebera nnyo biri awo bakebera awo bya musaayi buli awo bakukebera kwa simpo tebuli mu nnyo maanyi gali awo muntu
omanya nti oli lubuto. Kati munnange nze nange ku ofiisi eno gye nagirako mwalimu omuwala ng'ali lubuto yejja nalwo omuntu najja n'amugula omwaka mulamba n'amutwala. Kati ye yatuuka ekiseera n'amanya nti ndi lubuto n'ayitibwa n'olubuto lwe mu nnyumba omwo alejjukira ne twambala obugoye bwa fiitingi bakuba ekigoye okitegeera n'obeera muli ng'okyagana n'olubuto lwo ne bw'osiiwuuka baatumanyira nti oba basiiwuufu era oyitafaayo gamba nti ono ng'asiiwuuse bulala. Omuwala ng'abeera na lubuto kati lumu mukama we amulaba yali ava kunaaba asala bw'ati adda mu kisenge ayambale. Mukama we n'amulaba teyabumbujja kuba ebbanga ly'olubuto n'ebbanga omwala yali amaze mu nnyumba byali tebikwatagana nga talina wagambye nti olubuto balwa abaana bo balwabba oba ki. Ne batuula ku mmeeza omwana n'amugamba nze nsobola okukola n'olubuto mu nju yo era omuwala yakola ppaka olubuto nga lwa myezi 7. Myezi 7 oba oweddeyo era munnange omukazi ng'akola nteekateeka akolera muwala shopping ate ng'omuwala oyo n'ennyumba gye yali alimu yali alima okitegeera. Bwe yaweza emyezi 7 nga bamukolera shopping aweza obugoye bw'omwana nga bamugulira n'ettiketi nga bamukomyawo ku ofiisi era omuwala oyo ekiro kye navaayo okujja ku ofiisi eno omuwala olwo yatravelinga kuba yajja n'ettiketi nga bakwasaganya bintu byawo mpolampola bikiri kyawo yava mu ofiisi awo nzesaawa gwalinga 6 gw'ekiro ng'akwata bintu bye ngadda waka Uganda era kati abama amalawo omwezi nga gumu n'ennaku ezigwamu ng'azaala. Naye nga kyekyamazima kiri risiki kuba tomanya mbeera gy'ogenda kuyitamu ng'oluyina okitegeera. Ne bw'oba wazaalako n'oba tozaalangako tomanya mbeera gye lugenda kuyisaamu, tomanya muntu gw'ogenda kutomera. Toyina mbeera gy'ogenda kubeerawo. Kati ffe Abannayuganda twamanyira eddagala ly'okunywa embuto bakusiridde mu mbwa bakoze biki simanya omwana kola bino simanya kola biri simanya kola biri kyova olaba ng'eno babuzaala tetukwataganya kkaliki. Mulimu ebintu ebimu nga kyoyagala oba toyagala mu kkaliki eyo tekisobola kisimadduka ne bw'oba wa ddiini ki ne bw'oba mulokole ne bw'oba ki nga kintu kyoyina ekikola okusinziira ku mbeera gy'olimu okitegeera. Kyokkola nga bazaala obwana obwo ne bubeera nga kasiiwuufu tekategeerekeka kalinga ki kalinga enkoko kali okitegeera. Lwa nsonga kirimu ffe nti oba obuto akola kino anywa biri akola kino okitegeera. Nabano nabo bennyini balina bye bakola nga bali mbuto newankubadde bawalabu balina nabo bye bakola. Ndinywa eddagala bwetu kuba nze nali mbaddeko mu nnyumba ng'omukyala ali lubuto naye ng'olaba nnyina amuwa kino n'amuwalira eddagala n'amuwalira eggwekeya gye batajja kuwa kuba ekisooka kya bina olubuto olukwese tewali muntu akimanyi gy'oli lubuto. Bakulaba ku fayina oba ng'oli eri ogudde eri ate abamu badiribada batuuka basobola n'okutuuka ku siteegi ezaazisa okitegeera. Bamusanga mu kiyigo ng'azadde omwana naye nga sekiwagira newankubadde abamu batagetinga butuuze mwana oyo goba na butuuze mu Saudi okusinziira embeera yaffe y'eggwanga nga buli omu bw'agimanyi bwe litambula ng'oli atagetinga mwana oyo kuba na butuuze. Naye kati omuwala yazaalira ku ofiisi omwana oyo kati tagenda mwaka mulamba naye paka nakati tafulumanga okitegeera tafulumanga kudda waka. Omwana oyo okumuzza ewammwe waka ku butaka olaba abamu tuddayo nga tetuli mu mbeera nnungi nga tolina kyofunyina tolina kyofunye nga ne budde waka era si lwogenda kwetaaga obuyambi bwani bwabe wammwe. Bwe luba ng'olubuto tewajja nalwo nga walufunira eno n'otuuka ne ku siteeri luzaala otwala omwana ewammwe agenda okusosolebwa buli omu batuke n'omusiigako omuziika ku lusalosalo lw'ekibanja we lukoma oba ofaaki bw'omanya nti oli lubuto tuula ewammwe tuula ewaka ozaale ate bw'omanya nti oli mwetegefu kuzaala tolufuna mwambale obupiira abaana bambale obupiira. Kale abeesiga panado bw'omugira bwe muti ebyammwe nga mumaze okwerya kwata panado zoozimire nga bwe bagamba okitegeera. Naye okulesikinga obulamu bw'omuntu byotamanyi gye bigenda kuggweera bakubaagule n'olubuto lwoli nga tafudde nakutwala mu ddwaliro okusookako era bbanga lya lubuto
oba lwanjuuyo oba lwajja nalwo bakubwagule bakutte oba risikinga kyofa obutuuze bw'omwana omwana munnayuganda olwa munnayuganda alifa munnayuganda lwaki oyagala omunooza omuwumbu bw'afuna obutuuze mu Saudi nze nganze omuntu sirina kyenjiwagirako naye nga yenkola abagyagala gyebali era abawera gyebali olina gamazi nja kuddayo ndofune wamanyira nti ndofunye n'enyeezi nkomewo omwana wange muzaalire kuno ojja muzaala ye successfully omuzadde naye mulemerera ofuluma n'omwana oyo kati omuwala ali mwaka mulamba akyali muno lwa mwana ali awo ku ofiisi embeera emutuuliridde abaana bwagala okulya bulinga ng'obusaanyi zino enzige zino ezakajja zigende oba ogenda kumala kutya n'omwana oyo ng'omulabirira ng'omuliisa gwe mwennyini toli mu mbeera nnungi ekuleetereyo bikumala kuzimba mubiri kuyonsa mwana oleebuuka naki sirina kyenkiwagirako yadde akatene nnyo bwe kati